Sala Naziwa y'omu ku bapya mu muzannyo gwa badminton w'abaliko obulemu abakiikira Uganda mu mpaka za International Para Badminton Championship. Era mu kiro ekikesezo nako olwaleero akubye Shamia Sami okuva mu ggwanga erya Misiri okuwangula omudaali ogw'ekikomo. Agamba nti kati obwanga wakuboolekeza okuwangula omudaali ogwa zaabu mu mpaka eziddako. Ntandise yene ntandiko ate ebadde nnungi n'ebirala bingi bikyajja era nga nkyagwenyigiramu nnyo okutuuka ku ekyo kyenjagala ngende nkiikirira eggwanga lyange mu nsi endala sibalina okuloota ogusinga ku guno. Gold medal of course. Elizabeth Mwesigwa naye awangulidde Uganda omudaali ogwa silver ng'akubiddwa Charanjit Kaur ow'eggwanga erya India ku bugoba 21-8 21-9. Bwina kye butegeeza kinene nnyo gye ndi kubanga amazima bukyantandika kuzannya para badminton badde sizannyangako n'abayindi ne ntuuka ku final kubanga guno nsuubira gwe mulundi gwange ogusoose okutuuka ku final badde nfuna emidaali naye nga funa bronze bwe bityo. Abazannyi 185 be beetabye mu mpaka zino boogerageranya kwabo 252 abazanya mu mpaka ez'omwaka oguwedde. Era CEO owa Uganda Badminton Association Simon Mugabi ayogedde ku nteekateeka eno. Abazannyi baffe bakoze bulungi kuba tutuuse mu final ekitabeerangawo bulijjo ne kiba nti tufuna abazannyi nga 8 nga batuuse ku finals ne babeera ku podium. Kitukoledde bulungi nnyo. Kati obwanga bakuboolekeza empaka eza Africa Para Badminton Championship ezitandika mu butongole olunaku olw'enkya.